okuvaako mu kisawe kya Kadongokamu mawulire si malungi nnyo. Omuyimbi wa Kadongokamu akubiddwa amasasi enkya ya leero. Amawulire no gampereddwa munnange bamuyita Muzungu David. Ono nno munoonyereza wa Kadongokamu. Omukulu ono ng'ayita ku Facebook, YouTube ampereza amawulire gano. Omuyimbi wa Kadongokamu akubiddwa amasasi enkya y'olunaku olwaleero. Ng'omuyimbi wa Kadongokamu yakuyimbira oluyimba Ndi Muyala. Akubiddwa amasasi mu butanwa eKyengera okulira n'essundiro ly'amafuta lye bayita erya Haz. Enjege eno eguddewo ssaawa zibadde nga 3 ez'enkya y'olunaku olwaleero nga bino byonna bivudde ku muvubuka azibye ekkubo nga yeekalakaasa awo nno abasirikale ba poliisi bagezzaako okugumbulula naye nga tewali kitereera. Omwekalakaasa ono muvubuka bw'alabye nga poliisi ekalambidde okuggyawo emisanvu gyesuddewo mwana mulenzi ono kwe kuggyayo ejjambiya. Wakati mu kikolwa kino poliisi ekubye amasasi gano agakutte omuyimbi wa Kadongokamu Ssaalongo Kyakubuli obudde buno ng'ali mu ddwaliro e Mulago. Waliwo omukyala naye akubiddwa amasasi era afiiriddewo. Waliwo omuvubuka wa bodaboda ali mukutte oluba. Waliwo era nga bali mu Mulago kosa n'omuvubuka abakubiddwa amasasi. Mwana mulenzi ono ye abadde mu kwekalakaasa bamukubye amasasi agamumenyemenya amagulu era nga wakusabira nnyo. Naye nga omuyimbi omuyita Ssaalongo Kyakubali akoseddwa nnyo era nga tumusaasirako omukulu oyo omuyimbi wa Kadongokamu era ng'okuyimba abadde ali myaka nga 3 egya Kadongokamu. Oluyimba lwe luli ku YouTube osobola okulunoonyako. Mwana mulenzi oyo akadde kano ge gamawulire okuvaako bannaffe omukulu Muzungu David yasobodde okuba ate nga ntegeeza amawulire ago okuvaako mu kisawo kya Kadongokamu. Si malungi wadde n'akamu naye nga tubasabire enjege ye badde saizi z'eKyengera ku Haz bagita Haz bwebadde awo. Mukulu Muzungu David asobodde okuba ate nga abingamba mu mbeera eyo.